Akabenje ndeka busa kano bakayita vaawo mpitewo basi ya kampuni ya YY egudde yonna n'ekwata omuliro abantu bonna babaddemu basaanyeewo mitawaana maziga na biwoobe era nga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga wamma mbiina maasawo ng'ate bamuyisaamu eggaali mugamba mutya mwasiibye mutya masaba video mujimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga ne notification bell eyo ginyigemu ate olime subwanga byonna byemba nteekayo nyongera okubajjukiza Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa ono ng'akola ku nsonga z'amakwegala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko agenda kulombera ate eddwa bannange kitalo nnyo nyini ddala abantu abatannaba kutegeereka muwendo bafiiridde mu kabenje ka bbaasi ya kampuni ya YY enamba UAV lusanvu 2J ebadde eva e Kampala ng'edda Embale so gwe wenna alina omuntu nga yakugambyeko nti olunaku olwaliro bagenda kujja Embale era n'akugamba nti agenda kulinnya bbaasi mukwano mukebereko nga obudde bukyali kuba nze simanyi kiki ekyatuuse mu nsi yaffe tube tukyali ku mugagga ono omutabani w'omugagga Sudiru emmotoka yonna enfa gye yafuddemu mwagirabye kati yiyo ne bbaasi yonna esaanyeewo era nga bbaasi eno oba akabenje kano kagudde mu kitundu ekiyitibwa Makindu mu ggombolola y'e Najja e Mukono ku luguudo lw'e Katosiiso bannange omukama bonna abasonyiwe ebyabasobako abawe ekiwumulo kuba sisuubira nti oba waliwo omuntu yenna asigaddewo nga woolaba bbaasi eyo bwekutta omuliro bannange kekano ndowooza akaseera ak'oluvannyuma so gwe weena abadde yanyiigira omuntu kekano akaseera omusabe ekisonyiwo kuba nga tomanyi ssaawa zonna ogenda bannange naye nga abaana ba Nuupu mukwano Katikkiro Charles Peter Mayiga bamutabukidde boogedde bingi ng'ate bwe ngenda okuteerako akatambi maaso wano era nze kamba sibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala naye nga bambi mukebereko ku bantu bammwe ababadde badda Embale ekika kya bbaasi kyekyo kyenkusomedde awo n'ennamba yaayo bannange byampuna simanyi kiri mu ggwanga kati muliro omukulu Charles Peter Mayiga yavaayo n'atugamba mbu aba NUP bamwegayirira aveeyo ayogera agambe ensi nti Museveni yabba akalulu ekyo kimanyiddwa n'omwana eyayonsa ejjo nti ddala kituufu Museveni mubbi wa akalulu kati oyagala kuŋŋamba mbu kyali kyamakulu nnyo ani atakimanyi kubanga kifuuka kyamakulu ng'okibuulira abo abatakimanyi naye abawagira Museveni n'abawagira Museveni n'abatawagira Museveni buli omu akimanyi bulungi nti Museveni mubbi wa akalulu kati kyali tugasseeko ki ye njagala ombuulireyo omukulembeze yali avuddeyo n'akuwandiikira ebbaluwa oba n'abaako ebigambo byakugamba nti ddala kituufu vaayo oyogere nti Museveni yabbye akalulu njagala omutubuulire okuggyako okwewa amaganzi n'okwefuula ennyo ow'omugaso tokyali wa mugaso Mayiga mu bantu 5,000 ab'omugaso mu Uganda toliimu ekyo nkikubuulira mu bantu 5,000 ab'omugaso betugamba nti ddala kituufu bano ba mugaso toliimu kati wali tugasizzaaki kubanga tukimanyi bulungi dikiteta yakola ki yafuga ensi yaffe ate dikiteta waba yafuga ensi yaffe kitegeeza omukulembeze yenna takyayina makulu abantu bano dikiteta banyigiriza be bamakulu yensonga lwaki tugamba abantu titugenda mu protest vote kati tukwegayirireko oyina mundu nti ogenda kukuba bantu ng'ogenda kukwata emundu ojje tukube Museveni toyina ate tukimanyi bulungi nti ddala kituufu obwakabaka bw'okiikirira Museveni yakuplantingawo tumanyi amaanyi ga Museveni mu kibayita structures awantu wonna aweetaaga obukulembeze ekyo tukimanyi bulungi nti Museveni w'amaanyi nnyo yensonga lwaki yabaplantinga mu buli kifo ne mu NUP gye muli abafaanaganako nga mmwe leka nkubuulireko leka kwetema maganzi na kwefuula nnyo wa mugaso Uganda tokyali wa mugaso tukulabanga akagologoosa akajja ne koogera bye koogedde ne kamala ne katambula ne kagenda ekyo nkikubuulira teweewa nnyo kubeera wa makulu nnyo tokyali ekyo nkikubuulira obwakabaka tebukyayina mugaso kubanga Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atugamba obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza kitegeeza Ssaabasajja Kabaka bw'akugamba obwakabaka tebuyina buyinza kiba kitegeeza nti obwakabaka tebukyayina mugaso kubanga obuyinza bw'obwakabaka ze service kati tokyayina buyinza then bw'okulembera ogenda batuusaako otya service oyagala kuŋŋamba ebigenda mu maaso mu Uganda nga bwe biri bw'obyagala ye oyagala kuŋŋamba nti ffenna tutule butuuzi tubirabe nga bw'obiraba Uganda eterere oba Buganda eterere okuggyako ng'oŋŋamba nti Buganda nga bw'etambula bw'eyina okutambula naye bwe kitaba ekyo
Saawa zino buli munnayuganda kimukakatako oba oli musiru oba toli wadde tukimanyidde ddala bulungi nnyo nti mwe bannaffe Uganda mwagiryamu ebinyeebwa era bwe tubateekako akaziŋŋoonyo kajja n'ebinyeebwa kuki kajjirako ebinyeebwa bwe tukulumisa ku kaziŋŋoonyo tumanya twakulumisa dda akaziŋŋoonyo ne tukitegeera nti ddala kituufu owagira Museveni era oli mukozi wa Museveni ne tukitegeera nti tokyalina mugaso gw'osobola tugattako kati oli wano weewa amakulu nga watugasa ddi mbuulirayo lwe wali ovuddemu statement egasa eggwanga kubanga abantu abanyigirizibwa gwo bagamba nti mukakkane gavumenti oba banyigirize ejja kumala egende ebyo bigattako oyagala kuŋŋamba munnayuganda agenda kugattibwako mbu oba bamubba bamubbe oba bamutta bamutte gavumenti ejja kumala egende Museveni ajja kumala agende ye njagala ombuulire bw'otabaako nakyokola gavumenti egenda okgenda ejja yomanyi bwegenda ofaanana oba gwogireeta oyinayo gavumenti gy'oleeta kyoyagala otugamba kubanga ate ffe abagezaako okulwanyisa omutemu ate ffe bw'olwanyisa Mayiga leka kwewa mugaso tokyayina makulu ebyo byaddala tokyayina ekyo nkikubuulira kubanga toyina ngeri gy'oŋŋambamu nti abakugamba okwogera amazima bakola nsobi ye bambuulire vaayo bagambe otugambe nti gundi ye yaŋŋamba mbyogere lwaki tomwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagamba yakubirako kasimu okajjeyo otubuulire oba vaayo kale otugambe nti Kyagulanyi yankubira essimu tugambe nti omukulembeze yali akoze eki yali akulabamu amakulu tolina fenna mu Uganda tukimanyi bulungi mu bantu 5,000 mu Uganda toliimu ab'omugaso ekyo nkikubuulira waliwo abantu betumanyi ne tugamba nti bano ono wafuluma mu statement yensi egitegeera era waliwo abantu basobola okugamba naye gwe tukimanyi bulungi abalabe baffe be bakwekweseemu teri yayagala Buganda akyakuwagira oba akyakulabamu makulu teri yayagala Uganda kutereera akyakulabamu makulu kati deni wali tugasizza ati mbuulira tewali ekyo tewali ate Uganda egenda kwenunula oba oli oba toliiwo oba oli ku saidi yaffe oba toli ku saidi yaffe Uganda tugenda ginunula abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.